Olukiiko lwa Buganda lutudde ku Bulange Mengo Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agenda okweza emyaka 13 ng'akutte Eddamula mwalagidde embeera bw'eyimiridde mu Buganda ng'essira liteekeddwa kusitula omutindo ku buli mirimu egikolebwa. Lukubiriziddwa Sipiika Patrick Lwaga Mugumbule ng'ayambibwako omuyambi we Ahmed Rasa era lwetabiddwamu baminisita ab'amasaza abakungu b'ebitongole n'abakiise ku lukiiko ku mitendera egitali gimu. Ku nkola eyasitula omutindo omukuumaddamula alambuludde nti baluubirira okulaba ng'abantu basitula omutindo mu by'obulimi, ebyobulamu, ebyenfuna, obukulembeze n'amaka. Kusitula omutindo ekitibwa Sipiika, tulina okuba n'enkola ey'obukulembeze obulungamu. Obukulembeze obulungamu mu Lungereza bakiyita effective management. Mu kaweefube ke tuliko okusitula omutindo tulina okukakasa nti bye tukola byonna tebitutyoboola nnono zaffe ng'Abaganda wabula okuzikuuma n'okuzeeyamba mu byenkulaakulana nga bwe tulabye ebika ebiwerako ebikoze kaweefube okusitula omutindo gw'obutaka gye bava. Asinzidde mu lukiiko luno n'asaba gavumenti eya wakati nga yeeteekera okulayiza abakulembeze mu kisanja ekiddako wiiki ejja essira kulwanyisa enguzi, okukuuma obutebenkevu, emirembe n'enfuga ey'amateeka. Kulwanyisa obuli bw'enguzi obumamudde kumpi abaweereza mu gavumenti eyo ku mitendera gyonna awatali kuttira muntu yenna agirya ku liiso. Kulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti njikisaba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.